abalungi be basinga obungi ababi. Twesimye okuba nammwe nate olunaku olwaleero. Amannya nze Nalumaga Sandra mu programu yaffe abalungi be basinga obungi ababi. Tuli ku Dream TV, BTV ne ku Impact FM. Olunaku olwaleero tugenda kwogera ku National Anthem. National Anthem gwaliyeyo ewaka ogitegeera otya? Bwe twabanga tusoma okuva mu primary twajjanga tuyimba National Anthem, Buganda Anthem ne Schools Anthem. Naye National Anthem eyo ya mugaso ki eri Munnayuganda atulaba olunaku olwaleero? Mwami mukulu, National Anthem eye Uganda etuyamba ki, enyamba ki nga Omunnayuganda? Yandibadde kuyamba ki etya? Ndowooza kye tuba tubuuza. So compare definition ya National Anthem nti ki? National Anthem eteekwa kubanga ekola ki? National Anthem erina kukola ki bannyiniyo? Kubamalamu maanyi, kubazzaamu maanyi. Yes, kubazzaamu maanyi. Kubajjukiza nti bazira, kubajjukiza nti babafugako, kubajjukiza nti bawangula entalo. National Anthem kubajjukiza traditions zaabwe, national identity of the nation. Kakati wano mu Uganda tetulina national identity. Ate ekyo kiva ku nsonga nyingi, ng'ekimu ku zo ye National Anthem eyo. Nti tetuleetera kuba na identity eri awo. Ekisooka somamu awo, ekisooka kye tuyimba. O Uganda. O, owulira O. O Uganda. O, owulira O eyo etandikira ddala. OH. O. Nti O. Uganda. Kwegamba kintu si kya ssanyu. Mbadde manya ate ne bw'oba osanyuse roga O. Kwewuunya O kintu kirala nnyo. O Uganda. Kukaaba. Mwami mukulu. Yongerako. O Uganda, may God uphold thee. Aha. We lay our future in thy hands. Webale nnyo. Owulira. Ffe kakati ffe tuga nti byonna tubitadde mu mikono gyani? Gya Katonda. Gya Katonda. Kaka ffe wano wansi tetulina kye tugenda kukola ki? Wile. Eyo National Anthem nze nakugamba dda, nabagamba dda abantu. National Anthem omusajja yakiyiya Peterson ebigambo ebyo. Yali atulaba ng'atusaasira busaasizi. Yatukwatirwa nnaku? Nti abantu abazungu nga bagenda. N'agamba mbu o Uganda, may God uphold thee. Katonda akuyambe. Tutadde emikono. We lay our future in thy hands. Yes. Mikono gyo. We lay our future in thy hands, united free for liberty, together we'll always stand. Together we will always stand. Kituufu ekyo. Right? Naye jjukira nti together we always stand with who? Stand with who? The Ugandans. Naye jjukira omuzungu yayiyiza ebigambo bino. Oba yali ategeeza nti we will always be standing with them. With the muzungu. Over with the West, which we are doing anyway today. Up to today, we are standing with them. We are not standing with ourselves. Which is better? Badema yokolagana kwe kulungi netuyimirira nabo. Anti naye okuyimirira nabo nga fete tuyimiridde together tekitugasa. Tulina kuyimirira ffenna together. Bakyoli, Baganda, Bazungu, simanyi baki, Bayindi, kati bano abaagala nabo okufuuka simanyi eggwanga mu Uganda. Nabo tuyimirira nabo bonna. Ne tulyoka tugamba ki, naye tuyinza okuba nga tuyimiridde n'Abazungu bokka nga be batufuga nakati. Bakyatufuga anyway, kyo kituufu. Indirectly bakyatufuga. So oluyimba ne luba nga si lw'amaanyi, naye yali ng'essaala omuzungu gye yali asabira bannayuganda. Ng'alaba batulese mu ki tetusobola kwetengerera. Tusigadde helpless. Ko ye nti Sasa Uganda yo Yesu. May God uphold thee. With your future. Kitadde mu mikono gya Katonda mulungi. Okitegeera. Kubanga bano betuleka tebeesobola. Situmanyi oba banaamalako. Owulidde. Akati gwe n'oyimba ebyokubiri byonna biriko ekyokubiri. Eyokubiri. O Uganda, the land of freedom. Our love and labor we give. And with neighbors all at our country's call,
in peace and friendship we will live. Yes. Kati ebintu byonna ebyo biri romantic. Byonna biri romantic. Temuliimu kyakulwana oba bulwanyi oba buzira. Etuletera okuba omuvumu. Yes. Tekiriimu. Era kyova olaba tuba tuyimba national anthem eyo tetuba namaanyi. Tetuba namaanyi n'akamu. Teyoli ayimba eyo national anthem ng'alina amaanyi. Nze simulabangako. Twesimba bwesimbi tuti gyali ng'abasezi abali amenvu. Uganda buli omu n'asiriikiriramu nakatono. Ate abasinga tetulumanyi bigambo byalwo. Abasinga tumanyi kana akasooka kokka. Naako abantu abasinga tebakamanyi. Naddala bamayimba ba parliament. Teka naawe. Abakayimba buli lunaku mu parliament ng'egenda otuula. Ani akayimba yo? Bakakuba bukubi ndowooza. Bone bakagoberera. Nibo bagamba okukayimba. Kayinza obbalemera mu matama akakayimba si. Owulidde? Naye akayimba kanafu. Ke kasinga n'obumpi mu nsi yonna ndowooza. Ye national anthem esinga obumpi mu nsi yonna. Ya verse 3 zokka. Owulidde? Some eyokusatu. O Uganda, the land that feeds us by sun and fertile soils grown. For our own dear land, we will always stand the pearl of Africa's crown. Wuliriza. Kakati ne batuyita era ne the pearl ne tuddamu ne tuyita pearl. Era muzungu yakituyita. Kakati era naffe tukyeyita. Ejjinja obuyinja. Temuli muntu, temuli mpisa z'abantu, buzira bw'abantu. Wabula ettaka erituliisa n'akasana kaffe byonna ffe twewaddeyo tulyanda byo. Naye ffe tulina okuteminga omusana, ffe tulina okuteminga byonna n'ettaka. Oteminga otya omusana? Kati abakolezesa sola tebaguteminga. Gwe naawe obeera wa oguteminga olidde. Tulina okuteminga buli kintu. Katonda bw'atyo bwe yatugamba tuteminga nature, tuteminga buli kintu. So si yo kutukontrolinga. Ffe tulina okugikola ki? N'okugibeezaawo, okugisustaininga. Kakati oluyimba ne luba lunafu nnyo. Ojja kusanga mu Amerika nti tujja kulwana mu bbanga ne ku lukalu ne ku nnyanja. Nga lwe luyimba. Biri mu national anthem. Katugikebereko tulabe. Kakati ffe tuli ku ki? Tweyise pearl of Africa. Era nga muzungu yakitukola ki? Yakituteekako. Yakituteekako. Ffe tweyita ki? Ffe tweyita ki? Bana Uganda. Kale. Ffe tweyita banna Uganda. Anti gye kugambye kati banna Uganda tetulina identity. Tetunnafuuka ggwanga. Uganda terinnafuuka ggwanga. Why? Because we don't have an identity, we don't have a character, we don't have anything that distinguishes us from any other nation. Apart from the varied gundi zino zetulina, cultures, costumes zetwambala, amazina, gundi ezo, fragments ezo zetulina ezo zonna zetugamba mbu ebyo bye biri ku ki. But as a people, nga tumaze okulya akalo, tumaze okulya kawunga, tumaze okulya amatooke, tumaze okulya muwogo. Yes, dear, as a people, tuli ki. Because biri bye bisookerwako. Ndi Munyankole, ndi akalo, oba enva zaabwe shabwe. Muganda binyeebwa biki ebyo byonna. Naye bwe tumala obbirya tuba ki? You see? Tubeera bantu above ebyo byonna. Above amaziki. Above the land. Olidde? Above everything. Ne tugamba nti kakati ffe banna Uganda, here we are. Twambala tuti, tweyisa tuti, twogera tuti. Owulidde? Tulina okubayo n'ekimu ekitugatta. Muna Uganda yenna bw'oba mulaba mu Amerika bagamba oyo muna Uganda. Nzikiriza yaffe yeeno. Owulidde? Omuntu toyinza ku mistakinga mu Japan. Katonda bo yabayamba n'amaaso gaabwe n'agafuulira ddala. Ne gabanga gandali. Okitegeera? Naye ate ffe abatamanyi tumanyi obba mistakininga n'Abachina, Abajapani, Bachina, Abataayi. Anti era naffe kiringa kyekimu oli bw'anaagamba nti omuzungu bw'anaagamba nti tasobola kwawula mu kyoli na Muganda oba na Kenya. Yes. Byonna alaba baddugavu. Naffe n'abantu abatalabanga nnyo bazungu bonna alaba bafaanana. Omujamani, Omumerika, Omungereza bonna bazungu. Okitegeera. So weekiri naye nga point eri nti ekintu kyaffe tekirimu muntu
ojja kulaba enjawulo wakati wa oluyimba lwa Buganda anthem ya Buganda mulimu abantu bajjajjaffe balwana nnyo kufuna ensi eno naffe tukole ki tugirwanirirenga bajjajja abatusooka kwegamba mulimu abantu nze nayimba ntya ne sitenda mulimu omuntu there are people otherwise twandiyinza okuyimba ku Lake Victoria kakoma oba ku ttooke ng'emmere ani yayimba oluli gundi Kakooza Polycarp Kakooza yandiyinza okuyimba ku nnyanja obuyanja ti ennyanja zaffe zino ennungi n'emiti n'ensozi zino naye yateekamu ki personalities abantu ate ekyo omuntu awagalwa muntu stiiru awagalwa stiiru chuma kiwagalwa chuma okitegeera kati omuntu awulira omuntu mu kintu naye addamu ki amaanyi bw'atakiwuliramu amaanyi ge gakendeera abaana amasomero bayimba nnyimbe bayita mayinti naye omwo mulimu ekigamba nti we Ugandans bali ku o Uganda kyeki boundaries be baazisala owulidde temuli nti we Ugandans we lay our future in our hands lwaki tetuyimba tutyo lwaki tutandika o Uganda we Ugandans tetulina pride eyo nga bannayuganda tetukirina ne bwogenda ebweru omuntu atya okwogera nti ava mu Uganda wakiri yewayiriza Kenya yes Africa aganti va mu Africa wamma akiggalira ovaawa yabanaga nti East Africa nekyo nakyo alwawo kyogera where do you come from Africa olimotofu era mga you African yes ne bayita naye okumugamba nti ndi munna Uganda kiki ekikolaga nti oli munna Uganda njogera nyambala kiki ntambula bwavu nkola ya mirimu bugagga bulwadde kiki bannayuganda tuli manyiddwa ki nga balwadde oba nga abazira oba nga abavumu oba nga abakozi ensi etumanyi eti endala nti bannayuganda baki nti babbi oba benzi oba kiki abalala batwogerako batya nalabye omusajja mu Amerika ng'aga nti banne kino ekibuuzo kati kyembuuza saagala mu Amerika akiddemu njagala abatali mu Amerika be baba bakikola ki bakiddamu nti mulaba mutya ebiri mu Amerika mmwe abatali mu Amerika abali outside yes the America nagamba ne Uganda agitaddemu naga nti oba obeera mu Uganda oba wa please gwe nziraamu tubiraba ku mitimbagano nti mwe mulaba mutya ekiri mu Amerika kati mukidwogerako mutya mukyogerako ki kino ekya Trump kyalimu biki ebyo byonna so nkugamba ntya nti Uganda abantu abalala batwogerako batya ekyo tulina okimanya nga tunoonya obunafu bwaffe n'amaanyi gaffe ekyo nakyo gyekiri nekyo nakyo gyekiri olaba Trump yagambye mbu Lesotho nayo bagiwa obuyambi mbu a country which has never been heard about by anybody ye yagambye mbu Lesotho ayagambye nti a country which has never been heard of by anybody n'abagirimu nabo tebagiwuliranga ndowooza kakati naffe kakati wano Uganda abantu batwogerako ki oba naffe tulinga Lesotho nga teryatumanyi nga naffe fenye tetwemanyi omuntu ayinza okubuuza nti ova mu Uganda nti where is Uganda nti in East Africa where is East Africa nti in Africa owulidde abantu eyo mu Amerika gye bali ababugu bwe bati owulidde tamanyi East Africa gyeri tamanyi Uganda gyeri tamanyi kiki awulira buuliza Africa baasi so identity yaffe eriwa eyo etuteeka waggulu ng'abantu tetugirina singa national anthem enekera n'ekyuka olunaku lumu olowooza esobola okuwaga omunnayuganda nze nali njagala gikyusa tugikyuse tuteekeyo proposal tugikyuse tuleteke ekintu ekituwaga ffenna nga kyamaanyi yes naye amaanyi go tugalina nago tujja gafuna ekyo nakyo kiri awo tuyinza okuba nga n'amaanyi getukakola ki tetugalina oba oli awo bwenejja tunagafuna olabira ku mazina getuzina wano mazina gaffe getuzina siga amaanyi bantu bagenda bagongeramu kati bisoko okugongezaamu amaanyi naye mazina manafu nnyo ate ng'amazina ago galaga embeera enkula y'omuntu ekikula kyabwe aba South Africa bazina amazina gaabwe olabira ddala nga nkugulu akuwanika paka eno ku kutu nakubawaseba pa muwala mulenzi n'amala n'abuuka pu n'atula yina kutaka baba
kubanga Ono 80. bo bamanyira amazina bagajja kuba bamanyira kulwanyisa muzungu owulidde bakuze kye bamanye therefore n'amazina gaabwe gali very aggressive and powerful energetic n'omuzungu atye wano tutudde entende ah era wabozi n'amaganda okola oti tuli mu dembe banandujja n'okuseka bazina baseka obuteekawo ka simayiro basekako ne simayiro ekiragira ddala obunafu bwaffe nze mba ndowooza tuli mu ddembe anti ate waliyo omunafu atali mu ddembe oyinza okuba omunafu n'otaba mu ddembe owulidde wali osanzeeyo omugagga ali mu ddembe abagagga beemalako emirembe omugagga ajja kuzuukuka saa 11 kugenda kukola ayingire essaawa 4 ez'ekiro yeebake ku mwenda ez'okumakya ng'azukusa agenda alambula konteina omunafu nnaku 2 talabikako tazukuka tokubye nnyo ali mu mirembe owulidde so tulina emirembe egyo nti tuzinaaga amazina mirembe abanyala ne bagira bati ne bagira ate agabwe ga mirembe nnyo then abalala baki wano abakiga newankubadde bwegalabikanga yes naye ng'era nago sige gali awo togageraageranya n'agaba South Africa ate engulu mu boola nayo boola engeri gye bazina nayo mpola mpola kati ngafa ababizinamu ebyo bya boola bakokono di bagira badda bati ne bakubamu engoma bati ne badda emabega ne bagira bati obuwala ne bujja ne dingi okitegeera tewali lutalo peace at home kwegamba ffe tulinga abatalina kiki kizibu lutalo ate omuntu atalina lutalo munda ye kiringanga bwe tugamba nti embwa si saizi yayo yemataringa wabula lutalo lugirimu kabe kabwa katono naye ng'olutalo lwako lunene kajja kufubutula ebbwedde ne liyinza okubeera nga teririna lutalo munda waalyo era lijja kubeera awo eryebaka liri mu mirembe gyalyo kakati olutalo olwo luliwa lwe tulina okusobola okuba nti tulaga abantu ki kyetukola ki kyetuli lutalo ki olutulimu Uganda nizitulabika tetulina lutalo luli awo luli common twerya ffekka nga nsenene mugundi mundeku tukyerya mpola mpola ekyo kirina okuggwaawo kyekiri kye nagambye okuwoolera eggwanga tukoze tutya okulaba nga kiggwaawo kijja kuggwaawo na biseera time biro abantu bajja kutandika okwagala okusonyiwagana naye nga lowooza buli omu amaze kumatira owulidde buli omu asomye buli omu alina kyalya buli omu alina waasula tewali akola ki alaba munne bubi yes awo ng'abantu batandika nti wa mugire tusonyiwe abaganda oba tusonyiwe abakyuli oba tusonyiwe abalango olowooza n'okwewasangana tekuyambeko oluusi kiyamba naye oluusi kyongera bizibu ku bizibu kubanga kireetamu suspicions nyingi mu developing a lot of suspicious minds owasizza mu kiga kakati bw'ayogera olukiga ate gwe nga tolumanyi ng'oluyiga anti ni katuganye tolumanyi gwe oyinza okulooza nti bakugeya bali ate noga nti oba boogera ki kati bw'otandika okufuna suspicious minds ezo nga wano relationship egenda ekola ki etabukatabuka okitegeera ate waliwo ennimi ezitayigika ate waliwo abantu abatasobola kuyiga lulimi lulala mbadde manyi okuyiga osala obusezero ogaa nti kati nonja ki si buli lulimi nti osobola odduyiga era kyova olabe waliyo ba linguists abayiga ennimi ennyingi nti ono paapa abadde ayogera ennimi 7 8 fluently kakati bantu batono nnyo abayinza okwogera ennimi 8 fluently ate jjukira ekigambo kyengambye fluently obulungi nnyo so si bino ebyokugamba nti swahili yangu yakupata kyakula nti yabaali nenga baba yaze mu Luganda aga nti osiibye otya nnyabo si kugamba osiibye otya nnyabo fluently amaanyi ago n'olutalo lutulimu bitono nnyo binafu ne mu kalica yaffe biraga ne mu mmere gye tulya kiraga ndeka ate naye mwayi mukulu ne mu mmere emiwogo egiri wano ogirabanga eminafu egyo emiwogo abantu batandise kati okugirya balyanga ttooke lyokka batandise kugirya kati naddala abaganda n'emimmonde
yes nga Banganda bamanyi nti lumonde mmere ya nkoko na mbwa genda owuliriza oluyimba lwa Tewo Mukasa ye yaluyimba dda nana nti lumonde mmere ya nkoko na mbwa kakati lumonde atandise kuliibwa kati ennyo ne muwogo aidha lwa bizibu oba lwa abantu kweyongera bungi oba lwa abantu kukizuula nti ate ekiriisa ekiri mu ttooke kitono okusinga ekiri mu muwogo naye nga nze kyeggambidde nti ne mu mmere yaffe gye tulya mu ekiri n'emmere yaffe ennafu n'endya yaffe ennafu mmere yaffe ennafu etya tetumanyi kulya mmere mwana nonga azinga gw'ozanya n'okuzanya oli bagga nti Omwamerika alya kilo 5 ez'ennyama omwaka gumu Omunayuganda n'alya mmeka tewera kilo ate nkulimbe tewera kilo ate bakuwa obufi bubiri kamu ku mmere ate ne bagana ke kasembayo mwayi mukulu kolya ke kasembayo tokalya nga tonnalya nzikiriza nkutwale kwewo mujjalaba abasajja abali embizzi ante wa sijja gendayo olaba ensaliya bwe zitambula naye era bw'okibala gw'olowooza nti balya nnyo naye lwo olusayini abayinza okubaako abasajja nga bana bali abasajja balina talenti mwayi mukulu omusanga ng'alina olusaniya lwe luliko amatooke luliko emboga byonna ng'abiriko ogu ne kamulaliwe nekkedo ne muwogo kakati ekyo kikale kisoboka naye kati ojja kuteberezaamu nebyalya kyebimugasa oba bw'anaavaawo taasibire mu bathroom byonna byonoone kufulumya buli kimu nobakalese ng'aliddeko webadde esigala olutoloka yes kubanga ekifi ky'ennyama eky'embizzi weetaaga bimeka naye kikuliisa ebifi by'ennyama by'embizzi 10 20 kiki oba mu diminishing returns owulidde kakati lyako kumala nga tofulumirewo abasajja bali bali emmere okuva obuto naaba nga tamiisingangako breakfast tamiisingangako lunch tamiisingangako sapa kuva lwe yazaalibwa myaka 7 n'omusanga nga muwagufu waati ng'amaanyi gaalina naye wano wamiisinga ekyeggulo emirundi oba emeka breakfast yo tetumanyi nakumanya kabe kasinga yo okugirya kyekiba ekyamagero naye nga gwomanyi nti ffe tetulya breakfast tulya lanchi na sapa webale nnyo bantu bakeera mu nnimiro agenda okuvayo nga budde bwakyamisana gwolowooza lwaki busayizi bwaffe butono nnyo nga bali abantu bonna babawagguuka bali overdose balya nnyo bamanyi okulya emmere ffe tetumanyi kuba tetugirina ife abalina ettaka eddungi bweriti lwaki nga tetugirina anti mulina ttaka era nga bwogambye era muyimba liyimbi ate mulina kye mulikolerako muyimba liyimbe nti awalanda ndiki fertile soils naye mulina kye mulikolerako kati bano batandise kulibba abalala bali awo basajja nange situmanyi gye bava naye babbi battaka ffennaffe tuwulira kibba ttaka oba bava Sudan oba bava Ethiopia tetumanyi naye katusabe Katonda nti tebava wano kubanga bwe banalibbira wano era lijjasigalawo lijja kudda lijjasigalawo naye nga ettaka tuliyimba buyimbi osanga omuntu alina ettaka naye tekuli kintu omusanga omuntu alina ettaka ddene ennyo yekanga 10 naye nga kuliko ente enzungu 25 zokka owulidde naga nti eyo ye faamu yange kweka ezo zonna kuliko ente 2 zokka faamu neggwa tukyasobola ofunayo ku granaries netuterekamu emmere ng'onoogijjawa gy'otereka kugirima anti ogirima naye bw'ogirima kakati emmere efuuse bya busuubuzi nti omuntu alima n'ettooke n'atalirya naliwereza Kampala n'alitunda ye n'alya muwogo eryeka kakati omuntu akoze atya okulaba nga emmere production yeeyongerako anti kyekyo kakati okulima kulina kubeera ku very large scale big scale nti omuntu ofulumya bw'oba lunda nkoko ng'olina enkoko emitwalo miliyoni 10 Rockefeller alina enkoko miliyoni 4 nga buli zimu zibiika amagi agaaga buli lunaku nyumba namba bweti tuba tugenze fa bugagga e Uganda owulidde naye kati wano mbulira awo alina enkoko miliyoni abasinga bakoma mu mutwalo nga abasinga ennyingi abasinga ennyingi bakoma mu nkoko 205
oyo bamutya tukole research gikole koko 205 ne bakutya owulidde bisatu oba waggulu nnyo naye nti olina mukoko miliyoni nakugamba wano gundi yaggalawo steers baali batunda ribs ezaki eza pork okay ninga tewali supply ya mbiriizi ezo wano kati wali ayinza bawa mbiriizi buli lunaku beera bazijjanga South Africa. Then tukola organizations tumanye nti abantu ba wano balima kino abantu ba wano balunda kino abantu abe mpiji kino anti bwe kyandibadde kyekyo kye nagamba nti bwe tumanya amaanyi ga buli muntu ne tumanya nti abakiga balime amaanyi gaffe ne tugassa mu bakiga mu kulima bomonde bikina ne tubajjako n'enkumbi ezenga ne tubawaziri enzungu yes ne batakona bikina biki awulidde irrigation kubanga ge maanyi gaabwe ne tunoonya n'agawo mulala tuga nti goli mu kimulunzi nti ye ne tukuteeka mu bulunzi goli mu kinti muyiiya tukusambi okuyiiya yiize gwanga scientist ayinza okubanga muyiiya innovator oba inventor ne tumuyambirawo naye ebyo byonna ze common factors ezo ze twetaaga naye nga tonnamanya nti kakati ani anaalima ennyaanya mu Uganda ennyaanya buli omu alime yalime bungi ki n'omutindo gujja kugwa kubanga buli omu ajja kuleeta omulala yazifuuyira omulala teyazifuuyira omulala ebiwuka biziridde kakati zonna bw'ozigatta ozitunda ng'eddebi quality standard eba teyitawo okutunda ensi yonna nti ebyo byonna tukyalina bivuunuka okusobola okutuuka ku mukulembeze omutuufu naye kitwala obudde kubanga kakati ffe abantu abakulu abaaliwo ng'obota ajjako Muteesa twakyayira ddala abalango kubanga baga nti mulya mamba abaani omu n'avumaganya ekika kyonna ate bwe yagamba nti good Muganda is a dead one ne tweyongererayo ddala ne tumuggyako n'erinnya ery'obote nga tulityo dyogere nga tumuyita Bwete ng'okwogera obote omuntu ayinza okufa ekyekanga ne tumuyita Bwete ekintu kikakkaneko ng'omuntu tatya nnyo naye ng'oga nti obote mukyalo eri emisinde omukazi ayinza okufa olina okigonza amuloga nti Bwete gwe ndiko nti naye n'okikubawo nti obote kakati abo bakyayagala okuwoolera eggwanga ate kakati waliwo abafuzi abazze Amini yaliwo naye alina bye yakosa abaagala okuwoolera eggwanga abanubbi eri omukulembeze ayinza ovaako nga talina gwakosezza nga talina ggwanga lyakosezza n'avaako buli omu ng'ali contented n'agamba kyekyo papa abalungi be basinga obungi twesimye okuba namwe ku Dream TV BTV ne Impact FM obere bulungi wali owuliddeyo papa avaako obubi